sobola kyogera obulala naye nze ndi mukulongoosa mu nnyweso yo dadi ennyweso y'abakulu erina okugenda mu bakulu nnyonjo bulungi dadi eddadi awo ng'osirise ojagala okumanya okola ki dadi twali ku mukolo guno bwe gutyo era nali ntudde waka nga ggwe otyo ne mbuuza omwana mulenzi omutambuze oli mu kukola kyekyo n'addamu ki bagamba abakulu mwe musinga okutegeera ennyo oyo akuliraanya atubuulira alowooza yaddamu ki kyeyaddamu wali kitugambye yaddamu nti afukamidde nga ttulula eddadi kaakati nno dadi nga bwe mmaze okuttulula ekyokunywa nzikiriza nkisabire kale kisabire maliriza fe abasiraamu tubiyisa mu bwangu kaakati nzikiriza ewedde kyobola tuli bagagga tebatukoppa kaakati dadi nga mmaze okukisabira kaakati nno mbuliranga amaddu gandi bubi dadi nzikiriza nzijeko obukyo dadi dadi nga maliriza okugjako obukyo era nzikiriza nzijeko ekitwa dadi tuli mu kanyomero kano nga mwanyinaze bweweteekateeka kujja ne mwana mulenzi oyo kaakano nno dadi bwe mba maliriza okuggyako ekitwa kitegeeza nti nkitukuzza tekirina buzibu bwonna era mwana mulenzi ono okukakasa naye kanywereko dadi akunywereko kula egiraasi ya dadi obwedda kulaba omunywera mu mutima kaakano dadi sooka olindeko eddadi mwana mulenzi nga biyisizza mu bwangu kamwongere oba osiimye abadde ali kukasigiri dadi kulira nywako okunywa kitunywa malamu dadi kulira nga muto wange bw'agenda mu maaso okunywamu nzikiriza ate naawe nkugabule dadi olabye obukadadi bulaba ate nno okamanyi n'okwogera bisimillah tokola akaba katukuvu 24/7 kakati nno dadi naawe kankugabule kaakati bwe tuba tumaze okukugabula dadi nzikiriza nti nazzi kuno ekita eky'omwenge kyaggwerangamu mu kidaala olw'ensonga kiba kyanjogeza ate kitenge dadi nzikiriza n'abalala mbagabule bagabule naye eddadi kano kompadde nange eddadi gabula abaana bati yagadde nkakoleko emikolo egy'abakatuliki eddadi omanyi bakatuliki eddadi tulina abaperesona 3 eddadi tulina paatiri eddadi kanywemu ku lwa paatiri wanje awo waddawo omwana wanje awo ne waddawo mwoyo mutuukirivu bw'ogambye eddadi kyemanyi ku mwoyo mutuukirivu eddadi akka ku bantu bangi wanje kitegeeza anywa nnyo wanje nsobola okujjuzaawo dadi nzijuzeewo dadi kale dadi kakati ffe dadi enteekateeka yo tetunagigaana agenda mu maaso twebaza bwebaza jesi tukyagabula wano eno abatakansi
Leta one. Later.